naye kyennyina kyenkuwanze linnya lya Yesu Kristo Omunazaresi tambula yatambulanga bukatendereza yatambulanga bukatendereza mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaresi tambula. Abalungi nsanyusa okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja mu kifo kino. Nga bulijjo mbaaniriza njagala owulira emirembe mu kifo kino newankubadde olina embeera w'oyita naye tukkiririza ddala Katonda omulungi ow'ekisa nti ajja kukola ku nsonga zo. Yesu yagamba nti mu nsi mulimu ennaku nnyingi naye mugume kubanga nze mpangudde. Okuggyako gwe wekka atalina Katonda sirina bwe nnyinza kukusaasira, sirina bwe nnyinza kukugamba, gwe sirina ddagala lyo. Naye ffe abalina Katonda togwamu ssuubi. Nabagamba wano nti waakiri bakutwaleko ebintu ebirala byonna naye essuubi lyo lisigaze. Yobu yaggwebwako byonna n'abantu be ne badduka ne bagenda, n'omukyala n'amugamba Yobu waakiri weegaane Katonda ofwe. Yobu n'amugamba naye mukazi gwe ate oyegedde ng'omukazi omusirusiru ate ng'olina amagezi. Naye simanyi lwaki ate oyegedde ng'abamu ku bakyala abasirusiru. Yobu n'asigazaawo essuubi, abaana ne bagenda, buli kimu ne kigenda. Byangu okubyogera wano nga bwe mbyogera, naye bwe bikutuukako muganda wange, omanyi waliwo ebintu ebiri mu Bayibuli nga tuyangu okubisomesaako n'okubyogera nga sitoole, naye nga kyakutuuseeko gwe musajja gwali wano oba gwe mukyala gwali wano, senga mukyalawo oba baawe atambula n'agenda naku 3 n'atakukubira ssimu n'akomawo n'akutuuza ng'olina Bayibuli, akusangana mu Bayibuli ng'osoma ku Yona, n'akunyumiza n'agamba naye mukyala nkubuulire Katonda kyankoze, nva mu lubuto lwa kyennyanja naku 3 ndi mu kyennyanja kiri eyo kimmize. Ekyennyanja munnange, ekyennyanja kimmira munnange, era kuba mbadde nva eno Sese, mbadde nva ku nnyanja ku boat cruise, nga wamusiibula ogenze ku boat cruise n'okomawo n'omugamba ekyennyanja kyammira. Oyinza omutemesa effuliya, okwata bukasi effuliya n'omutemesa n'omugamba naye gwe gusajja gwe kugamba gwe ondaba tombalaamu magezi, kyennyanja kyawe ekikumize. Kyokka ng'osoma ku Yona nga Bayibuli egamba Yona yo omukkiriza nti kyamumira, ne bbaawo toyinza kukkiriza nti no kyamumira oba mukazi we. Bo omusekuzo ku mutwe ne bakutwala ku poliisi kugataliiko bisooto. Omukyala akubye bbaawo omusekuzo n'amutta lwakumulimba, amugambye ekyennyanja kyammira ennaku 3. Omukyala era buli omu agamba nibaye kwegamba yabuliddwa ekyokumulimba, ekyo kirimba munno, naye nga ffenna tukkiriza nti yo n'ekyennyanja kyamumira. Kati ebintu ebimu tubyogera wano, era mugume omukyala ne bwafwa. Wali ofiiriddwako omukyala wama nkugamba gwe ali mu byaddala nga ddala yembeera muoyita, waakiri sigaza essuubi. Wali olwazizaako omukyala naaweza ewiiki nga gwe atandise okufumba, gwe atandise okukola wati, gwe atandise okukima bino, gwe atandise okukola wati. Omanyi kyekitegeeza? Omukazi yamugamba kati ne Katonda bw'aba takuyambye mwegaana ofuwe. Naye omusajja yasigaza essuubi. Bw'osomedda essuula eya 42 omanyi yabonaabonera essuula 41. Genda osome essuula eya 42 nga bagabula. Bayibuli egamba bw'eti awo bannyina ba Yobu naye awalala wonna tobalabako. Essuula 41 tolaba ku bannyina. Era oyinza okugamba nti ye baamubajja mu Mwoloola naye Yobu baamubajja mu Jirikiti kuba talina muganda we.
naye bwe batandika okusala ente n'okugabula ennyama bayibuli egamba bweti awo bannyina ne balabika ne batandika okugaba mu kugabula bannyina bajja naye mu kwetakula mu kuwunya mu kufwa bannyina tobalabako sigaze essuubi oyinza okuba nga oli mu ssuula kati ya 37 yongerayo mu maaso obuzaako butono nnyo yinza okuba nga wakabonaaboneredde essuula 3 okyali mu yakusatu naye nga ziina kubaana mu egi waliyo eyana mu 2 oba ate ekyo ekigambo kivuddewa kyesaategesa olwaleero Mukama bawo omukisa ekyo kibadde kiggula mwoyo Morning skin kyakyo kyokuddamu bwe mulina ekizibu ky'olususu ate era tulina retreat nga 3 ogw'omukaaga paka nga 3 ogw'omusanvu eyo ya Amsterdam tulina mu gw'omunaana ey'omu USA tulina nga 14 ogw'okutaano Babi Kyagulanyi Ntungo agenda kubeera mu UK ennaku ezo nyina kasekiritariati ke nalekayo olw'obudde gwe mukazi gwe Janet Wilson we family ya Babi watuma abantu basimbe eddagala ewa Babi naye nakyerabira obudde bwampitako nenkiyitako naye mukazi gwe gy'otuulatuula eyo nayo kati gyendi watuma abantu bagende basimbe eddagala ewa Babi waliwo abantu abakolagana n'abantu bewa Babi ate nga bakolagana olwo olutuula lwonna bye mwateesa mbimanyi naye nkubuuliddeko ekyo nkusonyerwa kintu ekyo ozimbye amagulu gakuluma ebirala nja bireeta mu lutuula oluddirira jjo baatudde ne balaba vidiyo zange jjo balabye vidiyo y'eggulo baatudde ne bagiraba ne bagamba mama nyabo emmwanyi ataani yayogedde emmwanyi immediately ne bagenda ne bazuukusa abasawo 2 babadde beebase ne babagamba mujje mulabe what is the information going out like that pouring flowing just like that where is the information passing ngenda babuulira ebyazzeeko naye nga sinaba kutuuka eyo njagala okubeebaza mwenna kyemwakoledde omwana omuwala jjo twamuwulidde ng'akaaba kati ate olwaleero aseka naye mweyongeze temuggyako kigere buli ow'okukubira mumukubire ku nnamba z'ennaba wajjo sigenda ziddamu olw'obudde omwana gye yakaaba bandigise gyasaza wera munyambe bandigise gyasaza omupoliisi yennyini yansambye kati sirina wakuwaaba mama we yagakaabye ng'awulira omwana we akaaba kati olwaleero bonna baseka bagamba bannange ASPS Muwire Bible Politics Platform mwebale nnyo mwebalire ddala eggulo omusajja yasesemye passport yagenze ku poliisi ne yejjirayo omwana ne bamuteeka mu mmotoka ne bamuvuga ne bamutwala ku kampani n'asesema ebintu bye byonna passport n'agisesema n'agikwasa kampani baprocessinga bintu bye byakugenda omwana oyo mu mutadde Uganda Internal Affairs yabuuzizza mwaleeta wano mutabani muwala wa sultani we Uganda abantu bali mu USA bali Canada bali gundi waliwo n'abeebuwama baakubye Claude yebuwama buwama ne Kawempe fe mutwesonyiwe Kawempe Republic buwama Republic ina kodi n'abeebuwama baakubye wama beebuwama mwebali bane mwina banna Uganda mwebali nnyo mwebalire ddala okulwanira munnammwe tuwabaawo omuntu wa social media ina amaanyi naye banengenda bafunira ennamba ya Museveni mu nsonyiwe ennamba ya Museveni eriko ekintu ennamba ebula ogenda okulaba oti nga bangamba eyo giriko naye banenja bawo ennamba ya Museveni tukimukoleko olumu abawarabu baatidde omuwarabu yamugambye kakati nonze nkulese ni bagambe tebaddamu kuba simu yange omwana yamubuuza naye gwe musajja gw'omuwarabu ali mu kisiibo namugamba nagaga omusajja gwe leka mbabo abawarabu muli beeru kungulu naye emitima gyammwe middugavu ate muli sitaani kakati osiiba ki omusajja gamba ne muvuma n'ekisiibo kyange mwandi nkoze ekyala ne mutavuma kisiibo abantu bagenze ne batayipinga oluzungu ne bagenda wali ne bakonvatinga ne bateeka mu Luwarabu ne bamusindika nagamba kwegamba n'Abawarabu bawagira ono omwana naye bannange Mukama weebale ku social media omwana omuwala ajja Uganda naye temuggyako kigere munyweze ennamba za Internal Affairs ziri ze nabawadde muzongeremu mwebale nnyo mwebalire ddala okwebaza nkutuusizza okuva ewa mamiwe ate newa omwana yennyini bambi n'abaana be balwadde yagenda bakolerera
mama we yakaziika abaana 5 yazala abaana kubana be yazala yakaziikako 5 bunafa bwatu gwabadde alina wata abawarabu bamukakanako bamukuba misana na kiro. So bambi mwebale nnyo mwebalire ddala maama mumunazizaako amaziga ku mutima. Katonda omulungi w'ekisa abatwagalire muli b'amaanyi nnyo. Tukyalumbuye olwaleero gyali abantu mumbuza tukyalumbuye siretu weziri nnyingi kituufu. Taata wange omukulu Julius Katongole naye abeera taata wange yayogedde yazze n'ayoyogera information gy'ayina emu ku yo yabadde efaanagana ne gye nnina gye nabagambako luli. Threats weeziri naye tekitegeeza bannange baanoonya Museveni ku mulembe gy'Amini n'Obote akasajja tebaakalaba ye nga tebaamulaba kwegamba ffe banaalaba ffe banaakwata nga ye yadduka n'embaale wali baamutayiriza embaale banne ne bafuwa sebo ye naawona. Kwegamba ffe basiru bagenda okujja akwate nga bw'ayagala bo nga bwe bali nsali musale baabanoonya bonna oyo Sejjusa yali ali mu poliisi nabba n'emmundu n'aziba wannagenda n'abeegattako ani kana kasajja akabbi akeeru ku njiri keekaani muwezi bali ba poliisi ne bagenda bakwata ne badduka ne bamwegattako eruweeru bo nga bwe bali. Kwegamba ffe tufuwa bo be babeerawo mwe muddemu amaanyi mugume n'emyoyo gyammwe ffe weetuli mwenno musaaga. Kwegamba ffe ab'okuzanyirako ffe ab'okutta ffe ab'okukuba ffe ab'okuwamba ffe ab'okuzzaayo bwe nali nzija wano mwanyambako ki mwandeeta mulyoke munzizeeyo wamma temutya. Katonda waffe ajja kutulokola naye ne bw'anaaba tatulokodde tetugenda kusinza Nebukadduneeza ekyo never ne bwakuma omuliro n'agwongeza emirundi 7 I will never. Bingi nnyo bye nnina leero bannange mbitandikire wattu kyalumbuye gyali leero. Kangende mu security arts kazemba nsooka mujjukira olunaku ebiseera bye najja n'embeera nga nze kakweregenzekka ku media andi n'awalala wonna nga nze muntu ayogera ku kigenda okujja Kongo olutalo lw'e Kongo ogundi olutalo lw'e Kongo. Mujjukira ng'era nze nasooka okubreakinga amawulire nti Museveni agenda kutaataaganya akalulu k'e Kenya kati olwaleero tegw'okutu owulire buli ali okumpi n'omunna Kenya ng'omanye Oluswayiri bw'omala okuwulira message eno kolayo ka audio mu Luswayiri mukaweereza abana Kenya katambule beetegekere Museveni. Baneka mbabuulira omuntu waliwo omugenzi yali agenda n'asonsereza olutalo ku Tanzania omugenzi lwamutwala ng'abuzaabuza ebiri mu ggwanga n'alumba Tanzania kye baamukola. Waliwo omugenzi agenda okusokereza olutalo bannange ffenna tuwagire Kenya bannange buli ayagala emmundu tuyite Kenya buli awulira ngo oyagala okukwata emmundu tuwagire Kenya tuyite Kenya. His Excellency mulabyeko ng'agenze okukungubagira Mwai Kibaki. Bambi kitalo nnyo abana Kenya tubasaasidde tubasabira Mukama bagumye. His Excellency naawe Mukama akukuume wamma weebala okutukiikirira ffenna batasobodde kugendayo. Bannange buli ayagala emmundu gende Busia mu biseera by'okulonda Kenya ezitugabiriraawo. Bw'olaba omuna Kenya mukweke bw'olaba omugundi mu baku mutwe awo wetulaga kati waliwo omugenzi eyakikola Tanzania yatuuka kufuwa taliddayo kukikola. Njagala okwebaza abantu mwenna abajja abaana ku ssukaali. Waliwo ogundi omuntu omwaze n'angamba gwe abaana bange baali bafwenya ngamba wa ssukaali nga bwe mbawa eddagala abaana ne bafwenya okuva abaana lwenna bajja ku ssukaali ewange tewakyaliyo okufwenya. Kati wamma gwe ababa oyongera obawe ssukaali naye tokuba ku simu yange nabagamba mujje abaana mubajjeko ssukaali oba bafuwa bafwe mubajje ku ssukaali. Kwegamba nze yakula sinywedde ssukaali siriiwo mwe mumanyifu twanywanga ssukaali nga bwe bakaleeta mbu waliwo omuntu eyerwaziza simanyi gundi bamuguliddeyo ak'obutunda mukakuume bulungi nga waakajya okukatabula mu mazzi n'okanywera mu mazzi n'omanya nti naawe onywedde ku ssukaali. Olumu nakatabula ne kannema
nenkasuulawo nengamba ddala wamma kituufu sukaali asobola okukaawa mu mazzi amabisi nokatabulamu okanyweko waakiri mu mazzi amabisi obadde ki abaana mubajje ku sukaali wulira bulijjo mwebuuza kiki ekiri ekkalamojja mumanyi lwaki olutalo lw'ekkalamojja weeruli Museveni yatabangula ekitundu ky'ekkalamojja abala kukuba Kenya bino byonna byabaddewo kiro wulirize byabaddewo ekiro vidiyo yange agenda giraba mutemufaayo gwe sheyalinga ye ajja giraba mbabuza ab'Ebbomboloodi mumulabyeko leero sinnaba kumanya ntambula gyatambudde Abdulaziz tambulidde tannaba kumbuulira nja kumanya ayinza okuba nga temumulabye olwa konvoyi olumu atambulira mu bumotoka obwo busatu n'abayitako awo temumanyi ndaalisa abantu ba Bomboloodi nti mumunkeberere naye sifunya ngamba nti oba amulabye oba tamulabye naye ng'agenze gy'abadde alaga wulira miitingi eno eyatudde nsooka okuyozayoza Dr. Ndiwalana MP waffe ow'Ebukomansimbi omukyala awangudde omusango naye ogw'Emityana mugulinza ki bannaye musale omusango gwa Joyce baagala gwe guve mu ddiiro kuba ne bwe gugwa eno tufunamu ne bwe gugwa eno tufunamu musale omusango gwa Joyce baagala musooke mutegeere kye bayita ASP Asimuwire Bible and Politics Platform mukitegeere mumanyi mulowooza ye Deodaati teyali muntu kagamba Deodaati ye teyali fwaza ye teyali mu bulaza ffe tuwali gwe tuwa kitiibwa kasita banga azannyira mu kkubo lyaffe musale omusango gw'Emityana temutulira musango gw'Emityana nagwo mugujja mu ddiiro mwe mugusuule yonna gye mwagala oba eno ffe tubalage ekiddako kubanga mwe musibye ebintu okutambula wano ku ASP Bible and Politics mwe mwekka ab'omusango guno oba mwayokeza judgment eyo mu ofisi ya Winyeddolo meeting eno yabadde mu State House Entebbe yabaddemu Muhoozi Kaine Mizimu Museveni yennyini Samu Kuteesa Salimu Sale ne Karugire kanterere bateeseza ne bagamba bwe bati Samu Kuteesa ye yagambye wabula kyo kati eky'omwana tetukyalina kyakukikolera kyo kirina okugenda mu maaso kubanga ekyo kirina okugenda mu maaso kakati buli muntu akitegedde mu bulungi oba mu bubi omwana azze buli muntu akitegedde kati tulina kumanya kiki ekimulemesa kiki ekiri mu kkubo lye naye ate nga Samu Kuteesa ayogera ebyo wano naye emabega wa kateni badde ewuwe naye alina enkiiko zaatuuze ewuwe Samu Kuteesa ewuwo waliyo ka Abdulaziz akato naye nakateekayo mugenda kukwata ono weeno naye neewuwo waliyo Abdulaziz nze nkubuulidde aliko ne kannyina akato keekaani Zaituni gyekali oyina mutabani wo naawe gw'oteekerateekera entebe olowooza sikumanyi olowooza sibimanyi ebintu ebimu nsirikira bisirikire bagambye buli muntu alina kyamanyi attibwe buli muntu yenna amanyi ka history buli muntu amanyi ku bintu bagambye bannaye ate ekyemmwanyi kyavuddewa ekyemmwanyi kifulumye kitya ngenda kutuukawo wulira bateeseza bwe bati kino omwana tetukyalina kyakumukolera azze kati tumupushinge oba musiru oba mutamiivu tetulina kyakukola tupushinge ekintu kigende mu maaso bagambe bwe bati ekimu ku kye balina okukonfaminga okukola mu byonna way forward waliwo abalina okuvaawo waliwo abalina okufa ate mmwe mwenaremu bw'oba opinga sirika ng'oli mwenaremu ng'opinga oyo omwana sirika gwoba osinga okujanjawaza kati olyoka otegeke biri bye muteesa mu NRM waliwo ekiwayi kya NRM kiteesa biri naye mujanjawaze nnyo nze mbabuulidde bagambye mugenda kufa mu NRM mugenda kufa mu UPDF mugenda kufa kati mwaba UPDF kambabuulire we babakwatidde UPDF mwewale wazalendo mumanye ekyo kigundi kyammwe kiwazalendo waliyo obutwa mu wazalendo waliwo already waliwo abafudde abafiiridde mu wazalendo ebyo bye muzungazunga mbu mwagalayo looni
mwewale wazalendo, mwe abantu ba bulijjo mwewale comedy store. Bwe muba muwakana mugende eyo, mwe abamaje mwewale wazalendo. Nyinza basomera emirambo egigudde mu wazalendo nga babagamba cancer, 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 cancer. Lwaki buli wa UPDF afa cancer? Kwe gamba okuweka emundu, nze nga sinnafwa. Nze nga sinnaba kukwatibwa cancer, mumanyi neba nasula ne mundu emyaka 17 ng'emundu endi mitwetu. Nga nze sinnafa cancer. Mwe mufwa. Wazalendo mujidduko obusente bw'olinayo bulekeeyo. Bulekeeyo. Mbabuulidde ebisingawo ndibireeta mu lutuulo oluddirira. Wazalendo. Omwana oyo agenda okulya abantu bwe mutamusooka. Solution Uganda tulina solution, tulimu one way traffic. Museveni kufa ne mutabani we kufa, bantu babiri. Abalala bo bajja kunoonya we bayita. Yeyo solution yokka. Ng'oggyeko okusaba okwegayirira Katonda. Olwaleero tuli mu kyamateeka essula 28 olunyiriri olwa 3 mu olumu n'olwa 3 mu 2. Wetugenda okujja ekyokuyiga ky'olwaleero nti tutereze amakubo gaffe ne Katonda, Mukama asobole okutulwanira entalo zaffe. Tulina ekkubo limu physically Museveni ne mutabani we kufa. Ekyo kyo kiriko kufa. Mbabuulidde. Wulira, bagambye bwe bati obwakabaka bwonna mu Uganda kubufukamiza bufukamire bubeere anda bo. Awo w'omunda bagambye tewaliwo nnyo obuzibu okujjako Buganda. Then ebweru wa Uganda tebalina buzibu mu nsi endala zonna ezeetooloddewo okujjako Kenya kyekizibu. Kati Kenya bagibaladda okusonsa engeri y'olutalo awo ku Kalamojja, era buli lwe boogera bagamba bwe bati kakati bannange Turukana era ekomyewo neesookoza Uganda, naye Uganda esirise, ente bazitute, era nabanaye n'embwa bazibbye ne bayokya n'Abakalamojja, naye bannange Kenya mweddeko, ezo empisa zibambi. Agamawulire gawulira ago buli lunaku. Kenya Turukana bakulimba. Museveni alagidde wano nga bagenda mu kalulu. Ekyo kintu kyeyongera okubeerawo, okutta Abakalamojja, okubba ente zaabwe, n'okuteekawo insecurity awo ku boda awo. Wulira, yakiteekawo ng'abala kitwala ebbanga mu mawulire, kibeere mu matu g'abantu, kibeere mu mawulire agaawo ne mu international community. Kati agenda kulumba akube Kenya senga Ruto abeera talidde kalulu, naye bagenda kutandikira mu nte ng'abuuza naye lwaki Kenya mukuba nnyo, lwaki mutta nnyo Abakalamojja? Kwagamba nze olw'okusirika mmwe mulowooza nze ndi musiru, nabawa ebbanga lino lyonna ne mubeerawo nga mugira akuwe paka mu State House. Mbabuulidde, mujjukira nga mbagamba ebya Congo ne mugamba mbuno ndi mulalu, ne mugamba oba afande Katongolo omwana teyamuwa mpeke kuzimalayo bulungi, oba yazimiranga mu ssaawa ezitali zo omusujja ne gulinnyira ddala ku mutwe. Kubanga ate omwana atugamba atya mbuno bagenda kuzimba River Semiriki. Temwalabako ku UPDF ng'agamba katutindo olutindo River Semiriki yatulemeseza okutuukayo, ate n'amakubo mabi. Kakati ebimotoka byatandise, kati waliwo ne River Semiriki bayinginiya batandise omutinda nga nakyogera mu gwa mwenda mmwe mwakiraba mu Desemba. Mujjukira mu January, mukijjukira ekyo nga mangabambu eddagala nalimira njosa omusujja ne gungenda ku bwongo. Kati mulindeko ekigenda e Kenya. Bino ebintu mubiteeke mu Luswayiri abalumanyi. Watch I mean put this message in Swahili. Bana simanyi Luswayiri ate nga natwala ebbanga nga ndi afande muzima nga mbatisa bibatise. Byombi manyi kuri eka sira begane weka kuri na chot yomageuka cha byombi manyi naye Oluswayiri ngamba nkoleyo sentence 2 wacha mimi napata chakula au enkoma. Kati mubiteeke bino
mubiteeke mu Luswayiri mugende mugamba abana Kenya. Museveni yagambye bwati kino bakikola kubanga Kenya tegenda kukisuubira nti Uganda egenda kuba Kenya. Era tewali agenda kukisuubira okujjako mutabani wa Katongole na Abdulaziz. Bannange buli omu ayamba Abdulaziz bagenda mmukwata. Abdulaziz ne gundi bagenda bakwata ngenda babuli ate filimu eyo weeri. Museveni yagambye bwati ekizibu kyaffe tulina Kenya, Rwanda femme mweffe, Congo femme mweffe, Sudani district yaffe oli aliyo RDC, Tanzania bagambye ate ye Tanzania yagambye Tanzania okusooka Nigeria yikirira nera bakutonda bwatuyamba ne tusobola okutta ekyo sibe yakyogedde n'agamba Magufuli n'avaawo Katonda aliyo waffe. Ekirala bonna linna bawadde omutemwa gwabwe kuba they are enjoying Uganda's minerals. Yagambye nabawa amasomero nembawa pipeline nembawa amafuta abo tebasobola kunsitukiramu abo nabamala. Bino babyogedde mu lukiiko lwabwe olwo abo Tanzania yonna gimala. Kati problemu yaffe Kenya n'agamba bwati mukitegeere nnyo nti Raila Odinga alina abaana bano. Oyo mwana ye tebamwogera linnya kati. Alina omwana ono. Oba alina mutabani wa Museveni, oba alina mwana ki? Alina omwana ono senga alya. Oyo alina omwana ono. Kati senga Raila Odinga atuula mu entebe. Alina omwana ono. Yo omwana tebamwogera, omanyi Musabo tebogererayo Yesu. Musabo. Genda Musabo. Oyogera ekigambo Yesu bajja kukuba emigo. Ate ekyo kijjajja kye kibeera kikukubanga kikugamba mbuno misambwa. Okikwata okituge eddooko lyo lifulumye ebweru. Toyogera ng'ekigambo Yesu Musabo. Bw'oba ogenze Musabo yogera bye ssabo. Bw'oyogera ekigambo Yesu bwe bitadduka gwadduka. Sebo Musabo baagaanye okwogera erinnya ly'omwana. Omwana oyo ali ne Raila Odinga. Ate ngenza okulaba ng'eri omwana gy'ali. Mwana gwe ali ne Raila Odinga. Sooka okitubuulira ekyo. Buli awulira ng'olina ekintu ky'oyagala okukola mu biseera by'okulonda genda Bushia. Mugende Bushia waliwo abannayuganda abakkirira ne beegatta ku Tanzania ne bajja ne batwala Amini. Buli munnayuganda awulira ng'obadde oyagala bulijjo mumbuuze emmundu. Bulijjo temumbuuze emmundu egenda kutandikira Bushia. Buli alina ekintu kyonna Kenya. Gusalamu ebigere nga 2-3 odde ku sayidi ya Kenya odde ng'omunna Kenya. Duli Amini yate yayita eyo onajja yita eno. Amini gye yava ono gyagenda okufulumira. Yagambye bwati balagidde bagambye bagenda kukakkanya Kenya kubanga bagambye bati gavumenti ewagira Raila agenda mu kalulu kano ng'alina emikisa 85 ku 100. Kati 12 giri Uganda. 15 giri Uganda. Eja Ruto giri Uganda. Museveni agambye bwati ayina okumakinga sure nti Ruto afuga Kenya oba abasala ati agenda basala. Naye ekibasaza okimanyi kubba nte z'Abakalamojja. Omanyi batubbidde nte emyaka mingi agenda basala abana Kenya. Mwesibe 2. Museveni alagidde amajja mujjukira nga boogera ebiseera ebyo naye ekibaddewo tekigenda kuddamu kubeerawo kubanga tumaze okuyuwayo amagye nga bakuyita na kuyuwayo tuyiyeyo amagye. Museveni agambye bayongereyo bagenda na kutwalayo atirale wano we bagambidde tebakitegeere. Agambye bagenda kusooka kwongerayo insecurity ebeere haayi kati asobole okudiployingayo nga Kenya ne bwebiraba erowooza bano bali mu buzannyo bwabwe bwakwebbante. Okitegedde n'agamba tebajja kukimanya kubanga mugenda kuddamu okulaba ng'obusiisira bw'aba Kalamojja buyidde badduka emirambo giri ku kkubo omusaayi guyiika bakubyeyo aba UPDF 9 bagambe bannange ejje liri eribba ente likubye aba UPDF 13 kino tekibangawo enolosi Uganda tegituukangako okuluzinga UPDF. Kati aleeta atirale aziteeka awo alinda kalulu ka Kenya. Mbabuulidde alinda kalulu ka Kenya
naye agenda kujjira mu nzikiza omwirima gutambuzengo enzikiza etambuzengo ogamba ye nzikiza nga nnyingi naye ninga awulidde oba ekintu ekimpiseeko naye eyo nzikiza kumbe ng'etemye n'embuzi egitutte. Insecurity egenda kweyongera mu bitundu ebyo. Mujjukira nga mbagamba ekyekkongo kino mujja kirabako. Bagambye Raila Odinga talina kufuga Kenya. Raila Odinga talina kufuga Kenya oba ayagala oba tayagala. Kakati naffe tulina okuyimira tugambe Raila Odinga alina okufuga Kenya. Kuba akolagana n'omwana ono. Ebyokulwanyisa bigenda kujja era olwaleero Museveni atambudde n'agenda e Nakasongola. Ayitiddeko e Nakaseka alinayo akasiisira n'asooka n'asamirasamiramu awo n'akolakola bw'ati n'alyoka agenda e Nakasongola okukebera ebyuma. Era abantu abali ku nguudo abantu b'oku Bombo Road mugenda kulaba ebyo amasannyalaze gagenda kutandika okubatawaanya ennaku zino eziddako. Obudde obw'ekiro amasannyalaze gajja gendanga nga ssaawa nga 12 gakomyewo ku 12. Olwo oluguudo lwonna Bombo Road Nakasongola Bweyale Kigumba Gulu olwo oluguudo mwenna mugenda kutandika okufuna okuvibwako kw'amasannyalaze buli kiro. Ssaawa 2-3 gagende gakomyewo ku 12 ng'atambuza ebyuma abitwala. Buli lw'olaba nga amasannyalaze gavuddeko awo ng'omanya waliwo tanka ezambuse. Mbabuulidde temuyina kye mu mmanja. Era olwaleero agenze okubikebera okubiraba. Ebirala agenda n'emasindi mu Atirale Barracks emasindi naye agendayo aggyeyo ebimu era nabyo bigende e Kenya mu linnya ery'okubanga alwanirira Abakalamojja. Era agambye emmotoka ez'ekika kya Atego ze zigenda mu lutalo luno mugenda ziraba somanyi mbuno za mipiira ena simanyi zitambula ng'abantu zeetooloola ng'akamyu simanyi zisonooka ng'egundi simanyi ziwanvuwa nga biki balina engeri gye bazinnyonnyodde baziyita Atigo. Ze zigenda okugenda okukuba Kenya mugibuulire naye ate esobole okutegeka Atiku kubanga ono aleeta Atigo kati nayo etegeka Atiku basisinkana awo ku booda. Ffe tuwagira Kenya. Nalabako Abannayuganda Nakivubo nga bawagira Julius Agahowa nga Nigeria esamba Uganda Cranes Bannayuganda awo Julius Agahowa yakubanga sama ziri Bannayuganda ne bawagira Julius Agahowa. Egyo emyaka twali tukyali matanga sinaba kukaddiwa ogwo omupiira ngujjukira kati n'olwaliro tuwagira Julius Agahowa tuwagira Kenya. Abantu ebirala bigenda kuyita mu bitundu bino Tirinyi, Mbale, Soroti, Karamoja, Sironko. Byonna babitadde ku lupapula ne batandika okubala olutalo ate tebinnaggwa. Museveni akoze ettale center n'awagenda okulondebwa obululu bwa William Ruto. Ttale center zino ne bagenda okubbira akalu biri mu bizinga by'Ebuvuma. Ebuvuma awo we batadde ttale center egenda okubala obululu ne ebigenda okutaataganya obululu bwa Kenya era bigenda kuyitaawo nga bumaze okutiikingibwa biyingire e Kenya. Bigenda kujjira mu motoka za ambulance. Bigenda kujjira mu ambulance. Nga batwala omulwadde tutwala mulwadde mu Kenyatta Hospital ne Aga Khan ye Kenya anti mwe mutuyamba mwajjanjaba gavana n'afwa. Era abana Kenya mu biseera by'okulonda bwe mulaba ambulance mugikube yenna nti mwabalimu amagezi mu biseera togeza n'osala ogenda okujjanjabibwa Kenya. Nkubuulidde genda ekiruddu genda ogirobeerabeera ekiruddu ng'embeera bwetereera. Ab'e Kenya bwe mulaba ambulance mugikube ne bwe baamu Mama Ebeni mugikube ne bwe baamu Mama Ebeni mugikube mutegeerere ddala nti kakati ate twava wali embwa weeyotera ne tugenda wali gonja waakalira. Anoonya ki e Kenya mu biseera by'okulonda?
wano we balabidde video yange bwe balabye video yange nenjogera ku kyemmwanyi ne bagamba this is too much. Ne bagenda ne bazuukusa abasawo. Omusawo omu bamuyita Nderya, omulala bamuyita Damie. Gwe nabagamba Damie ne bamuzuukusa ne bagamba this is too much. Ebintu bye twayogedde ggulo gundi abudala ziza byonna bitutte. Kagomba kakatifu tukyalina kyama. Bibino byonna biwedde. Naye babazuukusiza bazze nga biri eby'e Kenya biwedde. Bano bo tebabitegedde eby'e Kenya. Banategedde bino. Ne bamugamba bwe bati. Kakati kino we kituuse bw'obanga bw'oti bw'oli bulijjo tukugamba ogenda kugula eŋŋamiya 4 ng'ebbiri nkazi ng'ebbiri nnume nsajja nababuuza kati eŋŋamiya 4 ne bavuga gye ziri e Mombasa. Kati ate bwe tumala ozigula tuzitikke tuzitwale mu nsozi z'e Zanzibar oba ku bizinga gye tugenda okukolera emikolo egikwata abantu bano ababiri. Kakati Abdulaziz Duka ne ani Zaituni mudduke mugira mwekweka eŋŋamira 4 bagenda kuleeta eŋŋamira 4 ebbiri nsajja ebbiri nkazi. Bano abasajja bakola ebintu omuntu bw'abikunyumiza nga tewabirabye tewabiwulidde tokkiriza. Mwenna wano mulaba mutabani wa Katongole nga teyamira mpeke omusujja ne gumugenda ku mutwe. Ndi mulamu amanya gange nze asiimu owiri. Ani bwe mubeera mulingi ne bakola batunogamba 1 2 3 nga goddamu. Naye kitaba kuba n'obuuza paka empya paka nkadde nga liifu agumala ng'agamba ono gwe baapimira mu gambuutusi yakubye. Omusajja yalinnya ku minzaani n'engatto n'enkakasa bino si bikonde kino kintu kirala ne buutusi sebe ebyo nabyo mbimanyiiko. Omusawo n'abagamba baagala eŋŋamiya 4 ebbiri nkazi ebbiri nsajja bagenda kuziigula e Mombasa bazitikke bazitwale ku bizinga eby'e Zanzibar ewaava ebintu ebyo ebibiri Kyagulanyi bye yajja azunga nabyo n'abitega banne. Kaakati bagenda bikwata tulabe amawulire we ganaayita. Niba naye ngenda bakakasa nti ate n'omukolo gw'okubikwata ate gugenda kubimpa. Ogw'okubikwata bamukakase nti ate tujje tuleete nti Zaituni baamukutte. Museveni obonyebonye n'omulembe guno tukakuteera okatuwulira. Wulira ebyo byonna bwe byawedde nga bamaze okumubuulira ebyo ku ssaawa 6 ez'ekiro ne batandika emikolo gyabwe egya bulijjo egy'okusamira. Wulira ekyabaddewo. Wulira ekyabadde mu kusamira kwa jjo. Bali mu kuwanga omwana omutamiivu mbunna abafuge. Oyo omwana tagenda kufuga Uganda yadde ekyalo eky'e Katabi. Kuba kitawe yamutendeka akuume ekyalo ky'e Katabi mbuno wa LDU w'e Katabi. Ne Katabi yamulema okukuuma. Omwana tayinza kufuga Uganda nga Katabi yamulema. Kitawe yagamba temwekanga. Ono omwana wa LDU agenda kukuuma wano e Katabi. Kubanga Katabi erimu insecurity. Mwana gwe tubuulire e Katabi wakwata ababbi bameka. Ate ng'e Katabi waliyo basudde abantu babafumisa ebiti abakyala babasudde Katabi Ntebe nga balina owero diyu jeno. Ye jena asoose mwero diyu. Ye jena asoose mwero diyu. Katabi yakulema okukuuma n'akasanke kakulema okukamaanyo kukamala ebyoya. Ate nga tojja weekaniikirira mbw ate muleete n'eŋŋaŋa sooka okuume Katabi. Bw'omaliriza Katabi ojja otubuulire. Wulira bagenze mu kusamira. Wulira ekyabadde mu kusamira ku ssaawa 6 ez'ekiro. Baakutte bunnawolovu 2. Kannawolovu akamu kabadde ka brown kitaka. Akalala kabadde ka green. Bwe baakutte bunnawolovu ne basala omulenzi ku mabeere gombi wano ne wano. Ne mu mugongo sayidi ene ya ddyo n'eya kkono. Ne taata we ne bamusala bwe batyo sayidi era ne sayidi ku mabeere. Ne bakwata bunnawolovu ne babunywesa ne babukumbya ku musaayi gwabwe. Naye bannange abasajja bakola ebintu tosabikkiriza. Temujja bikkiriza. Naye nze kyenjagala bo bakitegeere nti omukolo nze sibuulira mmwe. Mbuulira Museveni wange. Ategeere nti buli kyakola Zaituni waali. Kuba mmwe temujja bikkiriza. Kakati ye yakuba entunnunsi maama nnyabo ne Nawolovu yajjoge. Mukubeemu akafaananyi nga pulezidenti wammwe. Mbu bapasita bamwe bagamba tusabira
buli pasita afukamira nabagamba musabire Museveni mulogo wa Museveni. Buli pasita gw'owulanga atinkiza Museveni mulogo mbabuulidde ate bannange neddadi mulogo bw'aba atinkiza ne Museveni mulogo nkubuulidde bakutte Nawolovu ne beesala ne bakombya ku Nawolovu omusaayi gwabwe ne beesala n'ebigere ebisajja nabyo ne babiteekako emisale ne bijja omusaayi. Museveni n'akola bw'ati n'awanga mutabani we n'agamba bw'ati mpaayo obugabe bwonna obuyinza mbweyambula bwonna mbwambaza omwana ono abafuge bw'ali bawummula abakwase mutabani we. Mmwe mulaba gye mulaga naye tetujja kutuukayo. Nedda bassebo baddembe okupanga ebyabwe baddembe okubipanga mbwamuwanze mbunono bw'ali bakooye sabagamba kali akaana ke baatulaga akakuba ssama nabagamba akakana naye akaana kakuba zissama ezitaliyo naye mmwe nje mbaleetera omwana akuba ssama za Julius Agawowa emyaka egyo nje mubalageko lumu bakola ebitaliyo. Ulira mbu awanze omwana we n'omwana we ali wange owuwe mbu amunyweza mu bugabe buno obwakabaka bonna bumuvunamirenga era ye watuukanga abantu bakyukenganga Nawolovu bayingire mu bbala lye kyanaabanga aleese nga kyemukkiriza. Museveni olwo yasaba ali mu kulaamiriza mbu ono omwana buli watuukanga n'ababadde bayombanga mulaba mmwe MP ebigenda tetugenda kukkiriza nga ani amuwa emyaka ate tujjawo emyaka nga yakatufuga 35 n'ogamba sekikubo wafoono tumwagala nnyo maama naye akimanyi tumwagala kufa na kuwona nsereko wafoono bagenda okudda naye era tugenza okulaba nga omusajja akyasobola okutufugayo emyaka kakati kubaka kati era ne bwe tujjije kugambira takyawezayo myaka giwera afwe waakiri ne mubuuza omuntu eyagenze ng'agamba ani tinkasiimire wafoono tumwagala nnyo tinka yakwata amawulire n'agayuzaamu no tetusobola kukikkiriza kino ekintu tetusobola kukikkiriza nga ni abikkiriza bino mbuna akomawo wa neŋŋamba yoyo tinkasiimire yagenda okudda yagamba kati nze omuntu yasoma political science Makerere mungambe nti ate ndi mu people power kwegamba nze mbere mu people power nga nyina diguri ku mutwe ya political science mumuloza nze sasoma Nawolovu bagambe bwe bati mbu Nawolovu akyukenga mbu omwana we kasatuukanga mwenna abayombanga mukkakana nga muyingira mu mwana we nga mwenna mukwerega bannange sigenda kukweregako mbu Nawolovu kasitalinya ku kyabbulu abeera wa bbulu kasitabeera ku kya green abeera wa green kakati gwe musaayi gwe banywesezza Nawolovu ne Nawolovu n'abawo ogwabwe abo abasajja balogo mbu bannoonya nze munnoonya Museveni n'ajjamu engatto ne mutabani we ne beesala n'ebigere ebisajja nabyo era ne bajjako omusaayi ne bakolaawo emikolo negigenda mu maaso egy'okuwanga oyo ogw'ogulenzi ogutamiivu muwoziraga tagenda kutufugako. So mu bbanga ttono nnyo mugenda kumulaba ng'agenda e Rwanda alina okudda e Rwanda mugenda mulaba agenda e Rwanda ku lusozi Mbulabutuulo alina oddugendako mbu alina okufukamiza ente efukamire agibuuke olwo bannayuganda mwenna mubeere nga mukkakkanye so buli kimu kibeere nga kigenda mu maaso. Wano we bateesezza mu bbanga ttono nnyo okuva kati bagenda kwewamba oyo omwana tagenda kujja mu kalulu ezo zonna puroguramu ziri mu kwewamba bagambe bwe bati bagenda mukuumira ku social media bamukuumire mu ebyo wawudde nga buginga Mukama bambi tomuggyako bantu bagenda bitegeka naye mwe mwalabako ku muntu atambula okujja ku birthday y'omwana bayitawo Kampala yali mwereere tetwala ku muntu atambula tetwala naye bannaye basajja mmwe wulira mbu bamukuumiraawo anaagenda okuwamba nga bagamba ne munnange babadde bamwagala bannayuganda bayagadde mutabani w'omusajja omusajja ne bwagenze kufuwa
abalekedde omwana bamwagala bakulimba. Ekyo ekyana ate twakigobebwa ffe embalala nga bwe twagoba kitaawe embalala. Mwankole kitaawe twamugoba naye akasajja kye katukoze Mwankole n'amataka agabba katandikira kugamukoddomi waako ku buko gy'awasa gye yasooka okubba amata kati agambalala gonna yagabba. Nze nva mu ssaza ly'e Bukanga, isinjira Bukanga tetukyalina mata, akasajja kagabba kasooka kubba mata matono gaali mu kyanzi. Kyovulaba omuzadde akwata omwana n'amwokya engalo n'amutemako omukono kiki abbyeyo 10 aba mutaasa kubba ggwanga. Oyo omuzadde mumulekanga kuba tata senga omuntu yaravunaanyizibwa ku Museveni yamutemako omukono ogumu nga bbye amata g'okubuko. Kati senga Uganda teri mu kizibu kino. Era omuzadde omwana omutemangako omukono wamma senga bbe 10 oyo mwana bajja kusitulakira mu Bank of Uganda nga Museveni. Batubbye ekyana kyatubba amasannyalaze kye kinnannyini wumeme, batubba ennyanja, batubba ebibira, batubbye golodi, batubbye buli kimu bwe kyazze kikwerega. Bannaye Bannayuganda, kakati nze mbalabye ninda bbawe ebisaawe nyongeremu ne mukatemba entertainment kwagamba gwe bewumeme ifo tuddize Charles Muhangi naye gwe bulenzi gwe bwe kibanga ekyo kye kyakutegesa ssente zonna n'ozonoona ng'oze kutubulira ebyo ebyekisiru sooka ogenda okolera abeekatabi. Omwana byewumeme yenna mbu agenda kutuwa what sports facilities sports facilities and entertainment. Mmwe mbamba sootinze abasiru ne bakuba engalo. Wano we bateesereza bwe bati mu kwewamba bategeseeyo pulaani B. Balina amagye e Congo, balina amagye omutwalo gumu n'ekitundu e Rwanda nti UPDF eno tejja kukkiriza bagima. Kyobulaba UPDF mbawooninga muddemu amagezi. Ategeseeyo omusaada ogugenda okumutaasa nga munda mwefudde ekirala munda. Kyova olaba mbagamba olunaku lwe tunaakikola tulina okuziba enguudo zonna. Ab'ekisolo mu paakinga ekisolo, ab'ekabale mu paakinga ekabale yenna jjule, ab'embalala mu kikole, mutukula mu kikole, buli luguudo lukwate. Nkugambye ekimotoka kisindike, gamba abaana bakisindike ekyo ekiri mu galagi mukiteekaawo mu kkubo mwe musirike. Waliwo abajja okuva e Rwanda, waliwo abajja okuva e Congo. Bajja okumutaasa ku UPDF. Akimanyidde ddala nti UPDF siye. Mbu omwana iffe gwe twagala ennyo bw'aba akyala mu barakisi UPDF babajjako mu magaziini. Naye mubalekere mu magaziini, muzibalekere bajje babawe ennyama yammwe nga tekuli mutwe. Mujja mu munone nga tekuli mutwe. Mugambe bugambi gana amakudde gabadde gage guno mulambo gwe kuba abadde alina ekkoona mu kiwato. Tolaba lino ekkoona lino yono tulaba nga yakula nga taata we Sali Musali. Mugende muziiko omuntu ataliiko mutwe, mubalekere mu magaziini. Naye mu aba UPDF ngenze mu politics w'olwaleero muyingiriddewo mangu lwa budde. Bantu mmwe mwategedde omugundi yaani investor yaani. Bannange omwana yagambye Kasejja bw'oba okooye Kasejja genda owummule. Bannange Kasejja yayombye. Ndagewa nze gwe mugoba asinga obukulu nga temunnamugoba kwagamba nze gwe mugoba bamugambye Kasejja genda owummule, genda kewako owummule, zino essaawa za kuwummula. Yababuuziza Ndagewa mwe musobola ogendayo. Nze kwagamba batya tebalootangako nakulootako nga tebali mu gavumenti. Bannaye Kasejja yayombye, temulabanga mukadde. Kasejja yayombye. Mr. Chairman n'amugamba Kasejja honalebo nagamba nedda abaana bangoba. Kwagamba abaana bangoba. Naye Kasejja yeetonze yagaye bannaye neera twakola ensobi. Naye Kasejja oneetonda pakaddi. Kasejja gwe bulindagaano. Kasejja wasoma oba tewasoma? Kasejja wasoma ki? Musooke mutubuulire Kasejja wasoma ki? Gwe bulindagaano gy'okola odda kwetonda. Bannaye ate leero nsonyiwe kubanga eggwanga lyafiiriddwa. Tukusonyiwe Kasejja, tukusonyiwe pakaddi.
bwe bakugambye okuwummulako bannaye Kaseija yayombye abasajja baagala obuyinza. Kaseija mumanyi Dulo yayingira gavumenti naye tayagala jita. Aba basajja nze nno mbeewuunya. Olanya yayingira palamenti 2 myaka 20 ali mu palamenti. Sebo mutabani we yazze nga atubuulira byagenda otandikirako. Lwaki tewabibuulira kitaawo emyaka 25? Lwaki tewabibuulira kitaawo n'abikola? Abaganda bagamba bwe bati ogulema jjajja omuzukulu tawoza. Ogulema jjajja omuzukulu tawoza. Kwegamba kitaawo ebimulemi naye gwe mwana gwe n'omutwe. Sebo naye ayogera kwegamba ebyenjigiriza mugwe. Kwegamba kati oli mu kuvuma kitaawo. Kitaawo abadde takola. Mwana gwe weegasse ku Museveni mutte kitaawo. Kati ate oli ku mulambo ogukudaalira oguvuma. Kwegamba kitaawo akola bitaliiyo. Tannaba kutugambako nti taata nga bwe yakola kino ngenda kukyongerezaako tuukirize ekirooto kya taata. Yagambye bw'ati abantu bange babonaabona. Kwegamba abantu babonaabona balinga batalina bakulembeze. Mwana gwe ovumye kitaawo amagufa nga tannaba kukutukako na nsingo. Mwana gwe oli musajja nnyo. Weebale nnyo weebalire ddala. Weebale kwegatta ne Museveni ne mutta kitaawo. Osobola okulya entebe. Walize n'omwesimbako nga mulamu. Hamana yagambye taata kwegamba essomero bwagenda n'olaba ebyenjigiriza esiyata abaana basoma. Kwegamba siyata ogenda kumuzimba omoro. Kanve ku famire y'Olanya njesonyiwe be bamanyi n'omwana waabwe. Naye ebyo byonna muganda w'Olanya ye yabiteeseteese. Yabadde ayina mutabani we gw'ayagala okuleeta. Kasita Museveni yabaluwalinze into a trap. Kasita bakikkiriza tulinayo omwana waffe tulina kasita batula mu meeting ne bakisiinyaako bwe bati. Museveni n'ababuuka n'agamba nnoozi oyo. Sebo Museveni yabalondera mwenga famire. Naye omusajja oyo ddala chifu Mutemu n'abeera chifu Mona n'abeera omugenyi omukulu kukungubagira omuntu nga ye yatta Kagezi. Newoolanya mukimanyi yabattira omwana wabula najja n'abalondera n'omusika. His Excellency yabyogera. Naga nti nolya kujogera mu makaago simanyi buno nakolera biki n'agamba gitajja. Nange ekyo tekisoboka. Tekisoboka. Wamawulira mumanyi emivuyo egiri ku ttaka ly'e Nakawa. Naggulu Nakawa. Emivuyo egiri ku ttaka ery'e Namanve. Emivuyo egiri ku ttaka ly'e Lubowa. Ku ddwaliro ne ku Mwanyi. Emivuyo 5 gyonna girimu Museveni. Kyova olaba buli omu ajja kati buli muntu atandise okugamba munnange saaso Ministry of Finance egambye bweti kale ate no mu butuufu tetwakebera ndagaano eno naye twasayininga abakale twasayininga biki kugamba genda weebuuza bonna beebuzaabuza balina omuntu gwe bayitako gwe batasobola kulumiriza omukazi ali omu mulamu wange Nyakayisiki. Kyova olaba aba abantu bulijjo mugamba mbuno bagonvu naye muganda wange obugonvu bw'olujegere gemaanyi g'eggaali. Ekyo badde okimanyi. Ojja okwata olujegere olutwale wa makanika omugambe luleege nnyo oba olwa pikipiki luleege nnyo teeka akaleege olaba oba onoovaawo mu kifo. Naye luleke nga lulinga olugondagondamu bwe luti ojja kusimbulawo emisinde buli mojja gamba bannange n'eggaali ng'edduka olujegere lwe lugonvu. Naye lukola ogu mulamu wange Nyakayisiki ye yayimidde n'agamba Museveni za pulobulemu. Yawandiisa kampani 2 emu bwe nagigoba n'aleeta endala naye era saabalabako. Najja ndeetera mukwano gwange namuganza nazzeemu ne mulabako mwebale kunsabira. Namuganza namulabyeko. Yaze n'akwerega mbadde ndudde omulaba namuganza. Naye leero yayambadde ndowooza kulwa kuba kisiibo. Leero yayambadde bulungi Mukama yeebale. Ate no mu ntambula salabye bulungi nga bwe yatambudde yabadde ku ntebe. Yatambulira mu namba 7 ye yalookinga. Era buli waayita osobolera ddala nga kusanze otabula caayi osobolera ddala okukwata omunnyo n'oguteeka mu caayi ate n'omunywa nga tomanyi nti onywa munnyo amala kuggwerayo n'ogamba naye ate sukaali w'ennaku zino ate naye nga muzibu. Wulira Namuganza yagambye oyo omukazi Nyakayisiki alimba kampani gye ziri
President company aziyina ne bamubuuza wazirabako bannange saazirabako naye omusajja aziyina era azimanyi bannange ekiri mu parliament naye bannange Mukama senga atuyambye parliament eyo nejja kisananga NUP bekalakasiza bo ne bafuluma bonna ne musigalamu NRM wamaffe tuyise endagaano emiryango ne jerookinga parliament nekwata omuliro ekyo kisoboka Bible egamba bweti Mukama yagamba Nuwa gwe tobakayanya bayite bajje bayingire kubanga bagana okuzimba naye bayite bajje bayingire otikene ensolo ziyingire sebe envubu neyingira akamyu ne kayingira kamunyera ne kayingira buli kyolaba ku nsi ne kiyingira buli eki ne kiyingira abantu bo ne balemerayo Bible egamba bweti Katonda n'abagamba mwe muyingire abo bamala muyingire era byotalaba ku nsi bye bitayingira byotalaba ku nsi byo tebyayingira naye yabagamba kati gwe wakirifunako bibiri nsigo gwe funa nsigo yokka enagiranga amataba gawedde abantu ne bagaana kasita bamala okuyingira bwe bati Bible egamba bweti malayika najja n'asiiringa omulyango abba obukubakuba ne butonyerera bali omwo oba bwatwala bbanga kinga ne bagamba ye buno obukubo butatonya katutunuleke ebweru nga balina we bayita okutunulayo ebweru enkuba neekanya naye wamma Nuwa alabika byeyogera bituufu najja Nuwa wamagulawo ze mutabani wa kojja wasengaawo byo weyogera bituufu nze asiimwe wire Nuwa bannanga asiimwe wire bannaye mu butuufu yabadde asigadde n'akwata ku luggi muganda wange ng'oluggi lwerookinze si ye yaluggala nga si ye yaluggala n'awulira eddoboozi nga ligamba gwenze maama w'omuto nze maama w'owaawana eryantonde nze nzize mwana gwojjukira nkugambye waffe waliyo abasajja abanyarwanda abalokola nzanyanga omuzannyo ogwo nga bazannya mu kyaki nga bagamba we Nuha omuhogo gwange gw'onakuha omuhogo waawe gwe wampa muwogo wange gwe nakuwa kubanga basooka ne bamukwatirako alina omuwogo n'aleeta alina ebiki ono yajja n'amujjukiza n'amugamba Nuwa gulawo Nuha nga bo balowooza Nuwa agaanye omuhogo gwange gw'onakuha ng'oluggi lwesirinze kisaana enzigi za palamenti tezeesiringa nga mpuuga ne Kayemba Solo yabuuzizza eki naye bannange njagala Kayemba Solo bannange ab'e Masaka mwe bale kutulondera Kayemba Solo yabuuzizza gundi ekibuuzo ani Kasejja nagamba bannange munsonyiwe temungoba Kayemba Solo bannange bale kutulondera Kayemba Solo yamubuuza wasooka newekennenya ng'osayininga mugeji oba mugeji kyeki omusajja ne yeetonda mwe musaaga naye bonna ababikkiriza balina omuntu gwe babikkiriza gundi ye yamwogedde Lutamaguzi omanyi Lutamaguzi naye bajjajja wa Lutamaguzi teyamukubira bigambo yagambye bw'ati emabega w'omuyitalo oyo omweru waliyo omuyitalo omuddugavu alina ekiwalaata ng'ate ekyo ekintu mbadde nkirowooza naye nga ntya okukyogera oli omuyitale mukazi emabega we waliyo omuyitale musajja alina emikono gyagongobala alina ekiwalaata ayambala ekikoofiira bonna bamutya buli omu tayogera bagamba kasatukawo nkugambye Namuganza yazzeemu history repeats itself senga abasiru omusiru omukadde akola ekyomusiru omupya kye yakola bamubuuza yagambye bannanga kampani weeziri ne bannannyinizo weebali ne bamubuuza wabalabako n'agamba yo president abalaba Sipesyoza Wandera Kazibwe yalya ssente z'ebidiba ebidiba nagamba bannamawulire munkooyeza mujje tugende embalaga ebidiba amanyi mumanyira nnyo n'abavuga n'abatwaliyo waggulu n'abagamba ebidiba biibyo buli omu nanoonya ekidiba nga takiraba ne bamubuuza maama ebidiba biraga kati bwe muba temubirabye nze mbibalaze kuba nze mbiraba ne bavuga ne bakomawo Sipesyoza ssente n'azirya ng'atuwadde accountability ebidiba biibyo bwe muba temubiraba nze mbiraba nadda waali Sipesyoza Wandera Kazibwe waali ate alina omutima gw'eggwanga ayagala nnyo eggwanga oyo gw'olaba ne bannange tumanye buli sizoni Museveni abeerayo ne bakakwerege mukazi wattu teyaziryako
waliwo yazimujjako n'amusaddaaka kati sipesiteza wandera kazibwe ne bwayita ku mbwa nga yeebase tezuukuka omanye embwa ewulira omuntu alimu ensa negamba oyo tabasikayi soja embwa nesituka naye kuwandera kazibwe egamba oba agende tesitukawo waliwo omuntu nga tasitulawo mbwa ssebo temala gasituka emala kukakasiza ddala nti oyo yandibanga Sauda Madada teka okumanya Sauda Madada akirawa anonye eki bonna beetoloola bwe bati emivuyo gyonna girimu Museveni naye nemuteberezeemu ssente Museveni zatubye wulira naye mbuuza ani taata wa Kiwanuka Attorney General yawasaawa oba bamubajja mu mwoloola oba mbuuza bamubajja mu jirikiti yagambe bwati nze byange si bya emotional no nze amateeka saka omukazi yamubuuziza oli munnayuganda oba oli munyarwanda omanye abanyarwanda abo ab'omulembe guno abajja obuzi kati va ku bali abatuzaala abalina omutima gw'eggwanga waliwo abanyarwanda abajja kati saawa zino omukazi yamubuuziza oli munyarwanda oba oli muntu nkubuuza oli munyarwanda abanyarwanda abantu ffe twasooka okujja mu 1920 bano abajja kati ezo munsi tambabuulira yamubuuziza oli muntu oba oli munyarwanda kati abanyarwanda bagamba naye Mukama leka nve kweno vidiyo sigamba gwe ngamba Kiwanuka naye Kiwanuka bamuzaala wa mutuwe bazadde be mutuwe namba zaabwe n'atunda eggwanga najja ne yeekaza ali arrogant nze nasoma amateeka kasi ngwe endagaano egamba bweti endagaano y'eddwaliro egamba bweti ne bwe batateekawo bbulooka n'emu tujja basasula ne bannange ono omuyitale oba senga ono omukazi yanzaala omuyitale endagaano egamba bweti ne bw'atazimbawo kintu tulina omusasula paka kontrakiti ye lweriggwawo so kati tetukyalina kyakukola tumusasule kubanga ate bwe tutamusasula ffenna tujja kufa tuggwewo yendagaano yagambibwa ati ate mukyazanyazanya n'endagaano mumuzi zino ze mudisikasinga zinento waliyo enkulu efuga zino yeegamba kirala mumusasule if not mugenda kufa muggwewo awo nenkakasa ekigambo Lutamaguzi kye yayogedde emabega wa investor omuyitalo omukazi waliyo investor omunyarwanda ayambala ekikofiira alina ekiwalaata ku mutwe yenna yakola ebintu ebyo yawandiisa kampani enfu naye bonna wabuliddwa Nyakaisiki yekka yakyamulumiriza bonna buli omu amutya naye mmwe bantu mmwe naye njagala mbabuuze lwaki mu kiseera kino Mukama watubikkulira eddogo lya Museveni watubikkulira obubbi bwa Museveni obuyaaye obunanfuusi Museveni yayita Habyarimana mu 92 e Uganda namugamba mukulu munnange nyina ebintu byempulira kubanga omuntu ajja nayogera ebintu nawe ne weewuunya kati mbuno Nyarwanda community in Uganda they are going to stand from here Uganda to come and attack Rwanda Habyarimana wakiwuliddeko Habyarimana mugamba mpulira byambunga ngalabi ya Nyanzi nno nagamba no my friend take heart never when I'm presiding over the country Uganda let me tell you the Nyarwanda community in Uganda they are Ugandans yes Kagame Jeno yes Rwigema they are serving their own country Uganda how now going back Rwanda fighting killing people Rwanda mushkila no this bacha Ugandan bachas this Uganda bacha oh mafi mushkila wala nebesika mu mukono buuza Google kati weriza Habyarimana egenda kuwa olugendo lwa Habyarimana ekulaga ekikompola we kyava ne bamwongererako n'ennyongeza ya ndadaye bali babiri basowodde ndadaye from Burundi yani ndadaye bali mu nnyonyi bajoga kiki
Rwanda ni community from Uganda bamukuba ne bamujjako kati be bafuga naye lwaki Mukama abitujirayo kati naye nga luli buli muntu yagamba bannange Museveni naye kati tusobola okulaba Museveni nga ajjemu empale akwekweya ku ttaka ekyo ekintu mundabanga alina omusujja ku mutwe naye muli kiraba wanudde ndi mu kuprotectinga Abudalazizi kuba yaliwo bajja kumanya Abudalazizi yono bulijjo omwana Abudalazizi yono omwana owange ate gwe natutte alayire ekkolo ewa era gibe gurawundi yankwata nga nkwekweya n'awaayo oyo omwana olumu asiimuuka n'atuwa ebintu kitaawe byakola mumusaaga kati bw'aba anoonya akuba oyo omwana essasi mu mutwe teriyo kintu kigenda kuddamu kufulumawo mu State House oba amusibe emigwa amuteeke ku njegere amuteeke ebutabika aleme kuddamu kunywa mwenge ebintu by'abakutte abisindika ku longo namba kyokka abisindika ku yange Mukama ng'anaaswaza omulembe mumanye ebintu byakola kati buli muntu amanyi Museveni bwali omubbi yabbye ettaka ly'egindi naye nga luli okyogerako bw'oba oli ku mwenge bakugoba mu bbaala ogambye eki bannange toddamu kugunywa naye kati genda otuule ku mwenge gw'abandi ku nsuwa y'abandi ey'amalwa ogambe naye bannange Museveni musajja mulungi tojja kuddayo kunywa malwa obulamu bwo bwonna naye nga yali yakajja yalonda minisita ng'amugye ku malwa group Cosmas Adiebo yawuyo nakumenya Adiebo oli wano omusajja akuwadde obwa prime minister bwaki n'agamba walla yes malwa group ku kisanja kino yabasuubiza sako nakati yagisuubiza oba 2016 bamalwa group mbawadde obuwumbi 7 ne bakuba engalo n'olwaliro tebutuukanga naye why now tweyongere okusaba Mukama agenda kutuvumbulira kakasajja mbabuulira naye mwe abapoliisi abatukuba emiggo mulina emitwe oba temulina mitwe wulira taata bamukase bakase taata ekyalo kikuŋŋaanye nekikaka taata awa abaana b'emmere taata awa abaana emmere taata aweerera abaana naye ogwo guba gusajjasajja ogwo teguba oyo taba taata ogwo guba gusajjasajja bwe bakukaka okuwa abaana gwoba gusajjasajja toba taata obeera gutaata taata n'okwongerako ekigambo taata kibi nnyo ku musajja bw'atyo wulira munnamateeka agenze mu kkooti n'asaba kkooti ekake Museveni ayambe poliisi agizimbire abasajja basulanga omanyi obuliri bw'embwa weezaalira oba gonde tuli mu kisiibo tebakyogera ekyo ekintu weezaalira OCDP ASP eka yasula obulungi bonna basulanga weesula kati bakase taata azimbira abaana taata awa abaana emmere wabula obisanga bikalakala n'emmundu ani jo kumuteesa waliyo okulonda guilty president NRM yayisize ebivulu byabwe awo balinganga abatunda akatogo bayitayitamu bwe bati bagira baswala babavuma wonna mu Mmengo ne batambula ne betwala mutwala ali musinikira muri ne bagenda nga bakongokako ebipande ne babikweka bagenze okudda nga balinga abava mu prep nga balinga abava mu discussion ababadde bayise ebivulu NUP nikigibagula muganda wange bagobye bagigambye mulaga wanga covid ali mu Mmengo kwagamba covid ali mu Mmengo mwe muyisa bivulu kale temujja kubiyisa tebujje poliisi abasajja bakola nnyo bayine mundu naye basajja mu muyina amagezi mu mitwe kwagamba NRM nebanange NUP tulabye kwagamba yo tulina kujagalira munda omanyi bagamba batya endaawo omanye entendaawo ebiraawo negamba naye kale ate senga mbadde nsobola okulya omuddo oba waakiri omanye entendaawo zo tezitera kulya eyagalira munda negamba kale maama omwana nayitawo mu namba 7 maama mulabe ekisagazi kale omanye entendaawo tezirya bisagazi
kati naffe NUP tugenda kusigala omukwano omuyitirivu nnyo maama singa twali tusobola okugendako emmengo kyokka abayitamu tebabaagala ate be baagala tebayitamu lwaki poliisi naye nga civilian agenze mu kooti kulwanirira poliisi esula bubi wulira ensonga mu petition bagatta n'ebitanda tata Ebeni ne mama Ebeni abalala basula ku kitanda kimu ne bannange Museveni obonyabonyeza poliisi tebalina we basula naye baakuumye omubbi n'ayisa omusimbi omuyitirivu ennyo ng'akola justi gye baatuumye baafidde waliwo ogulenzi ogwo abaddewo mu maaso gwina high caliber tekusalikako musale gona kunde mayongereyere mbuno gukambwe naye omusanga talina yadde akamya waka his excellence yatulaze obumyu n'ansaaliza twazimba obuyumba obwo obwakalina his excellence neba naye omusajja oyo yanzijukiza nnyo ebyedda yatulaze obumyu ngamba obanzireyo ate kati oba nnonda obumyu omumanyi gavumenti ya Museveni erina we yatugambira mbuno erina akatale k'obumyu simanyi ehongo kongo negamba kati bannange ne batata ne batandika okulunda obumyu batata ne batulumba mu bizinensi zaffe ku byalo afaane katongole ye yagano giyingiramu so batata ne batujjako obumyu gamba obwo obumyu baana mwenna bagana okutunda obumyu otunda tya akamyu nga tongambye wana wuwo kwegamba nze nnunde yatunde obwange nabutunda naye mumusaga obwange nabutunda nze nnunde gwotunde kwani batata bawamba bizinensi z'abaana mbuno Museveni abagambye wallahi batata n'osanga nga kana kayumba ka mwana kali kana tata alunda bumyu neba ne Museveni atubonyabonyeza kakati eriya kijjukidde ab'omulembe gwaffe naye lwaki Mukama aswaza kati Museveni mwera ne mugamba mbute wali naye bannange Kagwa yalayira ng'ekiri mu ggulu bwekiri bwatuka ate kigenda kuva Kenya leero mmaze okulaba wekigenda nkwawala empewo okuva Kenya empewo nnyeze ensi amagumba gaddeko ennyama oyo musajja bannange nkwawoola baneeffe natuwagira Kenya naye banaye twakola bubi obutasoma Luswayiri twandigenze ne tusala notudde eri ne tukomawo nga tetumanyi Luganda wenani kachini obubwombu manyi abo abapoliisi babukozesa gundi n'abamaje wenani kachini wewe kachini piga magoti mbuno ofukamire piga magoti wewe wenani wewe kati twaliko myonga twogera Luswayiri lukane kakati ndwogera ko seconds 2 nenjogera Luganda tuwagire Kenya aba basajja tubagema akajenje gula akazi nyatanywedde Bible egamba bweti najja nemba somesa ku wano ku mukazi gwe bayita Debora nabbi Debora mumujjukira abagenda ku lutalo okulwana nani omusajja wa Katonda bamumitani Balamu Mukama yamutuma alwane n'agaana mbu n'agenda noono biki naye balwana n'omulabe waabwe omulabe Mukama n'amugabula ne bamukuba n'adduka n'agenda ne yeekweka mu nyumba y'omuntu n'amugamba banange nfa mpa ku mazzi ekyabalamuze ssuula mmeka nabasomesa mumpe ku mazzi n'amugamba era mugamba kiki bangoba n'amukweka n'amubikako ebisanja n'amukweka mu kintu n'amugamba leka ngende nkuleetera amazzi n'amuleetera yeeyawo Bible egamba bweti eyamukweka yennyini n'amufumita ffumu ne likwata n'ettaka abagenda okujja nga bamugoba bagenda okutuuka ng'onaamumaliriza ate ng'oyo omusajja Balamu yali aganye okugenda okola nga Mukama ng'amutumye okulwana n'amugamba nze mune sijja kusobola okujjako nga tugenze ffembi nabbi n'amugamba tugenda naye tutumu eribadde eriryo Mukama tagenda ddi kuwali kujjeeko tugende eyali alina okutta Balamu si ye yamutta ye Balamu balaki eyali alina omutta si ye yamutta omuntu yali ewuwe ng'ali ku bibi atudde ava ku lubimbi ali awo ali mu kukwatako ku lumonde emmese gweridde omanye emmese gundi zatuliranga emmere tuwatawatako nowaatako katono otunnyonnyo ne tusigalayo eri kubanga bw'onookolokota eri ojja kugumalawo omummonde gwo omusajja aba ali awo atudde mukyala nnaera ng'omuntu ajja adduka amawulire olwaliro ne Bayibuli ekyogera oyo omukyala ye yakikola ye yatta Ssaabayeekera n'amufumita effumu yali asirise ng'alina obusungu bwe ate najja ne yeekweka ewuwe waliwo omuntu gwe mutamanyi waliwo akalenzi kakwata Gaddafi kye kakola Gaddafi era toyinza kwogera ku lugendo lwa Gaddafi
akakana n'otakoogerako. Kati Uganda waliwo awo omuntu atambula oba atunda bikajjo oba anoga majaani oba wa boda boda omuntu alisimba boda ng'alabye Museveni afubutuka mu nsiko alaba oba ndirudda wawano waliwo amataka asimbe boda amukuba empi amukwata amuwalule ku kkubo basange nga wa boda. Mbabuuliridde wano Kaggwa yalayira nti empewo bwe zirijja amagumba gajja kuddako ennyama. Oba vidiyo y'olwaleero mugitegedde nange simanyi kuba simanyi kikyendi kasita nalabye Museveni nga akwerega nategedde abasajja ne batuuka okuwanyisa omusaayi ne nawolovu naye bannange mu Museveni mumuyita muntu kati buli musumba yenna alibagamba bumusabire Museveni musituke mutambule bw'oba tosobola kukwata jinja oli be omusumba wakiri mukuba essimu gisaddako omube essimu ku liiso balekerawo okwesiruwaza. Museveni asobola okuwanyisa omusaayi ne nawolovu bwe tubyogera tebikkirizikika naye nga bituufu. Mukama jangu osomese oyigirize batabani bo ne bawala bo bano mu linnya lya Yesu. Amiina. Now, twagambye okusoma ekitabo kino ekya eky'amateeka essula 28 waliwo wano message gye nsomye neegira ebikolwa by'abatume eky'amateeka essula 28. Leero ndi ku lunyiriri olw'amakumi 31 n'olw'amakumi 32. Ennyiriri zino ebbiri zirimu ekinyusi kino wammanga. Bw'osoma ekitabo kino n'okituuka olunyiriri olw'15 okuva ku lunyiriri olusooka otuuka ku lw'15 Bayibuli ekulaga by'ogenda okufuna nga ogoberedde amateeka ga Katonda n'ogondera Mukama n'okola by'ayagala abikubuulira mu nnyiriri 15 ezisooka. Mu lunyiriri olw'15 akubuulira naye bw'onoogaananga n'okyama n'owaba n'odda ku mukono ogutali gwo n'owaba n'ova mu tteeka lyange bino bye bigenda okutuukako. Kati ebikutuukako ng'ovudde mu kkubo lya Katonda biyitirivu nnyo. Waliwo omuntu omu yagwire n'angamba pasita mbisomye n'enkaaba naye munnange ate mbadde nkaaba. Yabisomye nga buli kyasoma akaaba naye yageze okutuuka eri wansi ng'agamba naye bw'oliba okyuse bw'olitereeza nze wendi okukuddiramu. Ekyo kyokka kyamuzizzaamu essuubi. Omwana omuwala yakaabye naga pasita tugenda kukola tutya. Kakati bannange mulaba ebintu kati byetulimu nga byennyini bye tulimu. Bayibuli egamba bweti gwe ekimu ku bikolimo bali endogoyiyo n'ente eyo balijja ne babitwala ng'olaba ate tolibiryako. Gw'olirunda bo ne babitwala. Kati simanyi oba waliwo abantu benjogera nabo e Uganda mugera kumati okimanyi nti e Uganda abantu basula n'embuzi ne ate yeeyina ensekere muganda wange esula mu nnyumba. Abaana basula wano esula wali taata asula wali mu nnyumba waliyo abagenda obibba. Ente ekalamojja omusajja besasi mu liiso n'atwala ente. Nkugambye olutalo oluli awo lwa nte Museveni abba ente. Jjukira Bayibuli gyo yatugambye bweti munnaggwanga ajja kubabba ente. Bayibuli yagambye munnaggwanga ali wakati mu mmwe ajja bafuga. Yeeyongera atwale byonna n'ennyanja. Yeeyongera atwale ettaka lye Nakawa. Ate abatwaleko n'eryerubowa mumwongereko ne ssente. Atwale n'emmwanyi nga n'amata yagatwala nga nereke Victoria yagitwala nga n'amasannyalaze yagatwala. Munnaggwanga yeeyongere nga mmwe mweyongera kukogga nga mweyongera kudda wansi. Kati Bayibuli egamba mu lunyiriri luno n'ente zammwe bajja zitwala. Ente zammwe bajja zitwala. Endogoyiyo n'abaana b'embuziyo osanga embuzi ng'ezadde naye ng'abaana tebaliwo. Kati embuzi ezadde abaana ne balya.
kati bane ate kati abaana b'embuzi Bayibuli egambye nabyo bajja bitwala n'endogoyi yo bajja gitwala ebintu bye bajja bitwala ettaka lyo bajja ditwala abateeke mu kampu awo manyanga wano waliwo ekikolimo waliwo bwe twawabira waliwo omuntu omwe ngambye obwire twenenye nnyo mu 7:3 amini yatto omuyisirayiri ampadde n'ekyawandiikibwa njagala genda kisoma twayiwa omusaayi gw'omuyisirayiri e Uganda tulina okwenenya ebintu bya generations and generations way back paka ne kugwaffe kubanga ate naffe sifa abatukuvu ennyo nedda naffe tulina ebyaffe naffe tukoze ebintu mwenno musaaga naffe twekoze ebintu omulembe gwaffe waliwo omuntu gwe mmanyi saamumanyira mu busumba nojja gamba ate pasita yogedde ebyama by'omuntu eyabimubwera nedda bino saabimanyanga musumba byemmanyi bingi ono yafuna olubuto n'atuuka ekiseera nga talwagala simanya ate omusajja abeeganisonyi eno olubuto olukula nemba ku ssomero ng'eno olubuto olukula nemba ku ssomero oluwulidde olwo omwana omuwala yajjamu olubuto ng'akigenderedde omwana n'akaaba n'amusuula mu baketi n'amuyiwako amazzi agookya omwana we ng'ali mu baketi n'ateekako wali pako n'akayiira amazzi agookya n'akamala akajenjegula akazinya atanywedde naffe tulina bye tukoze omulembe guno kati bwe kuba kwenenyeza Katonda atutaase n'amala n'afuluma ebweru ekiro ssaawa 8 n'asima ekinnya n'akaziika mwana muwala oba osaaga kino kyenkugamba si lugero n'erinnya ndimanyi n'abazadde mbamanyi ne waali mmanyiwo leero ekyo kyokka Katonda ayinza okukivunaana ensi n'akiga ate mwana weeno ne bakivunaana abakalamojja ne babatwalira ente zaabwe wulira mu lunyiriri olwa 3:2 Bayibuli egamba bweti batabani bonna bawalabo abaana baabo obuwala n'ab'obulenzi balisaasaanira amawanga ne bagenda mu buddu ne bagenda mu buwambe n'obeegomba bwegombye okubalabako naye nga tosobola lwero olunyiriri olwa 3:2 n'obeegomba naye Bayibuli yo yakimanya dda nti essimu zijja bbaawo n'omuwulirako buwulizi ng'omwana akaaba maama wamma sigamba ggwe kyekino ekiri e Uganda wowe maama bankubye omugongo maama mbadde njakaba mugongo omusajja ankubye eriiso maama eriiso n'olirabako maama ate omusajja ankubye okutu ate nevvivi linnuma ate n'essimu agitutte n'omubuuza kati kyokabira kuki essimu bw'aba agitutte kati okabira kuki naye nga ddala agitutte abazadde beegomba bwegombi kutulabako abaana baffe beegomba bwegombi kutulabako naye neweebuuza kati omwana gusirabangako namuzaalira ku WhatsApp omwana namuzaala nti omwana yeŋŋambye kati taata wootuuse kino ekintu ekisussizza nkukyaye kuba kati ate gwe todda kati mama ye best friend wange gwe nkukyaye era tokomyewo konze nzija when is soon when are you coming very soon when is soon now when Bayibuli kino ekyogera bali afanane Katonda agamba naye ate naawe obire kwegamba ate okuva lwe wagenda todda mwana wange ononsangaze kuba wali baddojja kuba kati enkyanja kubeerawo ddu olw'enkya wendi wali baddojja yeegomba bwegombi wabula mpuliza buwuliza tata gyendi aba ali awo ng'omuntu amutwalira essimu bane mutabani wate yabigedde ebintu omanyi omwana bamugambye n'omwana agenda tufugako bannange muleke omutamivu annoonya temwongerako bira temwongerako ntebe muleke njira ntambula mpola tutambulira awo kuba ke mugattako entebe bali abantu omuntu watuuka okunywa omusaayi gwa nnawolovu temunteeka mu bintu ebyo byakutwala ntebe eyo mulindeeko bamugambye katongolo omwana wo agenda tufuga nedda bannaye musoke munnindeko sinaba kumanya buwama ali wali abonabona sinamaliriza buwama muntu aleeri wulira abazadde bajja kwegomba abaana baabwe balabako olwaliro si kyekiri e Uganda naye bannayuganda temulabanga waliwo kye twakola Katonda mmwe temufaayo tulina kwenenya generale Yesu yagamba ab'omulembe guno bajja bavunaana
Abeli ab'omulembe guno bajja bavunaana Abeli kitegeeza wabaawo omulembe gusobola okukolera omulembe omulala ekintu. Katonda yagamba Akabu ng'ayiye omusaayi gwa Nabosi mu bassekabaka ekisooka essula ya21 yagamba Akabu ekyo ky'okoze ngenda kiwala n'emirembe gyo 7 emirembe gyo nja giwala n'ekintu kino ky'okoze ngenda kukiwala n'okuva kati paka abaana omwana n'ojja mu ntebe omwana n'ojja mu kwetegeerera nga bakuvuna n'ekintu kya jjajjawo gw'otasobola na kumeesoninga. Juzaani Suubi yatugamba bw'ati muzzukulu waani eyeebase ekanyonyi gomba. Suubi yagamba kanyonyi gomba yalali ategeeza kanoni. Ndi muzzukulu wa Sentamu eyeebase ekanyonyi gomba. Omanyi oyo omwana mwagala nnyo era ku olwo nanyiiga naye ne ŋŋamba wange ate nze nyiiga ennyo nga taata yamuyiridde amazzi ne ŋŋamba kale taata leka amugunjule naye Suubi saagala mukwatako. Ekigambo ekiyitibwa Suubi kye kintuusizza wano wendi. Kati bwe ndaba omuntu azannyira ku kintu kye bayita hope essuubi mpulira nga nzigwawo. Oyo mwana yazaalibwa akoze bw'ati lwe bamufulumya ebweru omutulaga yakola bw'ati. Kati olwaleero bannayuganda wano we tugumidde ngumi omwana yaleeta ekintu ekipya oyo n'erinnya lye liyitibwa Ssuubi. Uganda n'ezaalibwa ogwokubiri. Mbabuulidde nze bwetyo bwe mmulaba kati ekyo kyokka kye njogedde Museveni asobola okukanoonya. Ekyo kyokka kye njogedde nga wamma kyekyo. Genda olabe ekifaananyi ky'oyo mwana lwe basooka okumufulumyako ebweru bagire bamutulage. Yafuluma ali bw'ati naye nga ne taata we akyali mu Amsterdam. Bayitayo batya makenke eyo Amsterdam nga kyagendagenda Amsterdam nga si byaliko bino. Wulira Bayibuli tuyina okwenenya olw'ebintu ebikoleddwa abo abasajja bakoze ebintu. Museveni yasala abantu ng'ayambibwako abasiraamu b'embalala ne basala abasiraamu embalala ne babayiwa mu mazzi. Allah asobola okukituvunaana. Amini n'obote beesala abakyoli n'abagundi ne bakola ebintu mbunga babeera ku road block ne bakayana. Ono omukazi alimu omwana mulenzi n'agamba alimu muwala. Kati ne wajja omuntu ow'okusatu ye n'agamba bw'ati alimu ennyana y'ente. Eyo nnyana yante ne bagamba olimba ki naawe omuntu asobola okuzaala ennyana y'ente tumusale. Ne bamusala balabe ddala alimu nnyana yante oba alimu mwana mulenzi oba muwala. Bagenda okulaga nze mbasinze omwana muwala naye nga maama afudde n'omwana n'afa. Jokingly just like that. Nabagamba bwe njogera oluzungu mumanyanga kati ennamusa etuuse ku nnyoge evudde ku eradde egenze ku nnyoge. Maama ne bamusala nga bakayana mbu mu lubuto alimu nnyana yante. Waliwo ebintu tolowooza nti tukeera bukeezi ku makya ne tugenda tuwumpuguma. Wabaawo ekintu ekikuwumpugumya. Kitange yamala emyaka 5 nga tandabyeko nga nange simulabyeko ng'ali mu nsiko. Ebeni yakatambulako 2 aŋŋaŋŋala ate ejja 2 tetugibala kubanga 2 gyakuzaalwako tetujja. Bw'atasaba nnyo ayinza okulungula omusango. Alina okusaba alina okusaba. Nze wange yansiba n'aŋŋamba ngenze kuletera switi nkomawo n'agenda weeruweeru nga tuli wali buwama eji nga tetukutteeyo eji. Naye naffe twamala kikola netugamba bw'aba agaanye okuvayo kati mwabiza olumbe. Naye bwe yawulira twabya olumbe n'ajja ssebo ku lumbe kwennyini tugenda kwabya tusogodde omubisi simanyi omwenge bataddeko omuwemba banjire batya tusabye emmere tugenda kulya ekimmere. Omusirikale najja embiro kwata kufa ate bannaye batukime. Abeegumya ne beegumya nga ne maama mwali kofe bannaye ate omusirikale atukimye. Tugenda okuwulira asiimwe wire mukomeewo kofe kiki ffe tukomewo tina ono taata wammwe kofe nedda kati ogwo muzimu nedda wire mukomeewo twakomawo mpola otambulako inchi 2 n'osirika inchi 3 n'osirika ogenda okuwulira nga baseka n'omusirikale aseka kwegamba sikwe kukomawo ewaka okumwetegereza nga taata.
kakati nange abange kibagoberedde nze ndi Luweero mumulowooza ndi luddawa ndi Luweero ate ngenda kenfunye akakwate ka Kenya kati anjagala tusisinkane Kenya anti bulijjo munnoonya waliwo ekisajja gwe kye bayita Muhanji nzija anti onoonyeza Kenya ate weetegedde eyo story nabagamba nja kugireeta ey'omwana waffe ngenda gireeta kasita tufanalizing ebyetaagisa ngenda bibaleetera kati anjagala totawana ate kati kujja eno kata kati ngenda Kenya kubanga antegedde waliwo ekiri mu ggulu ekijja okubwatuka Museveni genda weesonse ku Kenya Katonda ono mulungi oluna tembwa lugiziba nnyindo kubanga bulijjo neebuuza ne bannange emmundu nkikwata empite Sudaani Kakwerege ono si mwesiga tamanyi emmundu Kakwerege bw'oba omanyi emmundu jangu ombuulire kuba kati nze Sudaani mmanyiyo Kakwerege ono kati nfunye Kenya oba gwe wabalwanira mawumawu simanyi girigiri waati rebellion tugenda kujja ojja tuwulira nti abazadde bajja kwegomba abaana baabwe balabako naye nga tebasobola nente bagitwale tutambulira wakati mu kikolimo bw'oba osomye ekyamateeka essula 28 Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero Mukama weebale nnyo kubanga era otubedde bingi bye tuyitamu Mukama senga siggwe bana abasajja senga baatumalawo bannange Mukama yatutaasizza naye Museveni bwe bati watutwala mu biseera eby'obutamanya ng'okyali hiro toyinza twala Uganda ng'okwekweya ku ttaka never ng'ojja bwepale ne wekwekweya ku ttaka nga Ebeni ng'okyasobola okunywa omusaayi gwa Nawolovu tosobola kutwala Uganda mu biseera nga tutegedde yakulema okutwala luli nga tetutegeera bigenda mu maaso ngoto omuntu n'okubagiza bonna ne bagamba bambi pulezidenti weebale naye wakuba Katumba Wamala n'ojja n'agamba bw'ati Museveni ne mutabani we mwebale nnyo okunkuba mbategedde Katumba Wamala yakirekayo naye kye yali ategeeza ninge ate namwe ne mukitegeera nti naakitegedde sebo ne bamubakira mangu mumutwale mu ddwaliro akati lwaki Katumba Wamala abasajja baagala kutta wulira bw'oba tewatwala Uganda mu biseera eby'obutamanya tosobola gitwala nga tutegedde ekyo walwawo kye wali olina okukola Mukama weebale kubanga watutaasa dda nga tetumanyi Mukama weebale naye ne kino Mukama ekikyatukutte Mukama tutaggulule Bayibuli egamba bweti nti Mukama alitukuŋŋaanya ffenna n'atuteeka mu ssenta n'atuzaayo ewaka tujja kwekanga ffenna nga tusisinkanye Dubai nga ne Kakwerege ali Sudaani asookedde ate kujja Dubai anti yalinnye Dubai Airlines ennyonyi yonna esooka kutuukako waka waayo tosisinkana awo Kakwerege we yayo from Sudan ate from Sudan eze Dubai Bayibuli egamba alisooka kutukuŋŋaanyiza wamu wali waati ffenna n'atuzaayo ewaka Isaya mmeka na mummeka ndibakuŋŋaanya awo ne mbazaayo ewaka nti buli ggwanga lirisesema gwe lirina ffenna ne tuddayo ewaka Bayibuli egamba bweti Isirayiri lwe yasituka okugenda bonna tewali n'omu n'omulema ne yali mu kkomera ne yali ku kitanda bannange yatambula Bayibuli egamba Emisiri tewasigalayo mu Isirayiri obudde bugenda kutuuka nga tewali munnayuganda akuba kyeyo obudde bugenda kutuuka nga tewali munnayuganda asobola nga ku esente zafuna Uganda n'emirembe egiri e Uganda ne bizinesi eziri e Uganda nga tewali nsonga lwaki agenda mu Bawarabu okukola mbabuuliridde wano singa tukyuka ne tuleka amakubo gaffe amabi ne tudda eri Katonda okututasa n'akataayi tekasala akataayi tekasala asuulamu busuuzi Faraawo akajenjegule n'ayingira Red Sea ng'alabawo ekkubo Katonda takayana nga kuba weeriri ddala n'enfuufu efuumuuka bw'agituuka wakati ennyanja n'eddawo kaakati Faraawo atulage amanyi okuwuga oba tamanyi
ye awugaddewa afulume oba akomewo. Weebale nnyo Mukama ajja tununula naye nga naffe bwe tulwana. Bayibuli egamba Isirayiri yonna neesituka. Era Bayibuli egamba bw'eti mu bo bonna ne wabulawo omunafu n'ogu temwalimu munafu, temwalimu yatya. Omuntu akuwa information nagamba bambi toyogera kubanga ate ekyo tokyogera kubanga bw'ona oyogera nti byali gaba bagenda kummanya. N'omubuuza gwe wekka ali eggaba, gwe wekka gwe gwali eggaba. Anti munnaye kyogamba gwe namwandu wekka eggaba, gwe namwandu wekka ali mu ggaba. Okwo kutya Isirayiri bwe yali esituka bonna wakati mu bo tewaali waatya. Weebale nnyo Mukama, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Amiina. Aleyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwolwaleero mpulira ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa abali mu kusiiba n'okusaba Mukama abanjagalire. Nammwe abatasobodde kutweyungako mu kiseera ekyo nammwe mufune buli muntu tubeere mu kusiiba n'okusaba ekyoto kireme okuzikira. Bano baba bavaamu nga bano bayingira buli lunaku wabeereyo omuntu eyeegayirira olw'eggwanga kubanga kuteekako koosi ku nnyumba. Bw'oteekako koosi ennyumba egenda waggulu. Bano baba bavaamu nga bano bakaaba, bano baba basirika nga bano bakaaba. Katonda abuuze bane ekigambo Uganda kiki ekiri Uganda kati agende okunulayo ng'omusajja ali mu kunywa musaayi gwa Nawolovu abuuze y'atona anyanywala. Ono anywa Nawolovu lwaki? Nti yo yatta banne. Mukama banjagalire. Mbaagala nnyo nsigadde nze Esperance Muwire, Bible and Politics. I sign out.